erimu levels. Omukasusi w'ejjinja mubale nti ye musirikale asooka ku ground tebamulaga bingi musitrago bamulaga ebintu byalina okulaba ebitonotono kyova olaba mu magye gomayi science ali mu kibayita officers mess. Ogimanyi officers mess? Ogiwulira buwulizi. Officers mess yenteekateeka ya abakungu mu magye we bakuŋŋaanira ne bazanya akapiira ng'abakulu ne banywa akacyayi ng'abakulu ne banyumya ku mboozi ng'abakulu ne bakola dduliro ng'abakulu. Kati ranka za wansi tezigendayo. Kati toyinza kuddira sergeant owa V2 agenda asambe nani ne geno tekisoboka. Tekisoboka sebo. So kati ogamba struggle erimu emitendera. Kasula giteekawo miti tesobola kutambula tebakulimba. Anayo kyekipiira ayina okumanya ebintu okusinza ku lwo gyagenda okukola. Kimumala ayina kuma. Naye kakati omutute mu ssomero mbw'omusomeseza polisi. Nze mba nimanyi tubangulwa munabyabufuzi. Tulete banabyabufuzi. Ebyo bibyo. N'abaana wadde bafuutu soja naye nga bategeera ebyobufuzi. Bitya. Owa P3 ayina kasuka jjinja. Omulekayo wali oba kwokya kipiira ku kolansi. Ate n'enjuki ejyayo kyamu ekipiira nayo olina ogimugamba. Kituufu nnyo kati lekicya gy'alina okufuna. Talina kufuna lekicya ya ideology tajja bitegeera omalira ebiseera bya bwereere. Okitegedde? Ayina kubeera mu lekicya ya activism. Kwokya kipiira wescaping otya nga abasirikale bazze. Odduka ddi oguma ddi olwana ddi. Okitegedde? Otegera otya nti ono ali kusaidia. Niwe abajja n'akabiriti nga kubanza okujja n'akabiriti ate nga naye nga so mu dakiika emu n'ekitundu omubeera mutya nga mukumya ekipiira nga kikuttawo wonawona nga wanyooka. So ebyo olina okusomesa fuutu soja. Fuutu soja alina kuba mu ezo lesson. Siza ideology. Nti budget generation. Nti bakola batya budget. Kale wona osinzira okubeera nga otula ku mukutu guno okwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuza nti osiibye otya afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP bakola byabufuzi kuva mu Busoga eyo. General buuza abantu abatulaba balungi nate ni musanyufu okukomawo omukutu gwaffe guno ogufuuse ensonga mu kisaawe ky'ebyamawulire. Tusaba tubeebaza abagobereza omukutu guno ne tusaba mu abadde tebanaba kugugoberera namwe muwanguweeko mugugoberere kubanga amawulire ag'enkyukakyuka gabeerako. Twagala okwebaza abalanga naffe mwebale kutuwa bulango kuba buyambako omukutu okutambula n'abalala mwena naye okusingira ddala mmwe abavyuwinga abakomentinga niwo obanga komenti yo ya kivumo giteekeko tugirabe baziteekako tusobole okwasesinga ekivumo kyo kibaddemu ki kubanga oyinza okuba olina layini gy'oyagala twogereko nakyo tukyaniriza. Yes. So sigadde nze General Bijirwa Moses omukulembeze w'ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform okuva mu Busoga. Egamba ki kapya kyakaliyo? Akapya akaliyo twawandikira abakulu b'ebibiina ku nsonga gye twabawandiikira luli mwezi gw'omusanvu tebanaba kuddamu. Reminder letter tebanaba giddamu naye ate era kati twasitudde ensonga y'ebikajjo e Busoga. Twagala ensonga eyo esoosowazibwe Parliament kubanga Parliament tugirabye ng'esoosowaze emwanyi. Musituse ne ababaka ba Parliament ab'e Busoga? Ffe tusituse n'abalimi. Abalimi b'e Busoga be tusituse nabo. Ababaka ba Parliament baba bribinga dda kuba twagenza okutuula nga Busoga ne tupimapimamu emwanyi bwezitowa n'ekikajjo bwe kizitowa ng'ekikajjo kisinga emwanyi.
ntugambye mwayitayinza kukola debate ku level eyo ng'ekikajjo kiri awo nze wiiki eggwako nga sinywedde kaawa naye teggwako nga sinywedde caayi ataliimu sukaali tekisoboka kaawa tabeera mu maka n'abaana tebayinza kumanya nti kaawa tewali naye sukaali abulewo ennaku ezi crisis egenda kujja kati twagenza okulaba nga tulina ekirime kirina value naye lwaki tekikola debate ku floor ya parliament so olwaleero luno lwennyini luno nsavinga Joel Ssenyonyi nga leader of opposition ebbaluwa namutayiika wako copy speaker leader of government business opposition chief whip okay ne president wa NUP nga nanyini babaka twagala debate y'opposition wano ku floor ya parliament nga bali ku kikajjo kubanga eno ekamuli NUP gyakuba rale juzi singa wetegereza bulungi ebifaananyi ebyaba indigenous abasangibwa ku kyalo baali balabika obwavu buli bwennyini sadide obutalabikangako eri ebutansi gyakuba rale obwana obuto nga bulabika obwavu ate omwana omuto buli walabika obubi ke kabonera akalaga ebyenfuna by'ennyumba mwava tewali muntu alinamu sente ozirabira ku mwana muntu yeetaaga kwogera oba alinamu sente oba talina otunula ku baana n'omanya nti wano akamwanyi wekali okitegedde kakati nze ebifaanyi by'abaana bye nalaba byali bibi nnyo 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 n'olwensonga eyo ate nga procession yonna baagiyisa mu bikajjo ekiraga nti abantu bali willing okulima cash crop ey'amaanyi mu region naye gavumenti egifuddeeko parliament egifuddeeko tewali agifuddeko owa factory n'anyigiriza omulimi the maximum yes so ensonga y'ebikajjo egenda kusituka nga yamwagala mwengaba ERP anti bino ebyobufuzi bye bitambuza ebyenfuna kati fe ERP tuleeta eddoboozi ly'ebyobufuzi ne lifosinga abali mu ofiisi okutereeza ebyenfuna naye wano naye mwanyi negulo Ssenyonyi yatugamba nti tenaba kuggwa nti sipiika ne president Museveni bayinza olowooza nti byawedde naye tebinaba kuggwa era palamenti bwebaddamu giyita neekomawo ensonga kwe bagenda okutandikira kakati era ffe mu kumuwandiikira ebbaluwa yaffe era tumusaba ensonga y'ebikajjo ate aleme gikwatanga ey'emmwanyi kuba enwana y'emmwanyi yadde enfu yadde enfu abalwanyi be baleese ebyokulwanyisa ebibi teyateeseteese bulungi tiimu ye nga kapiteeni teyateeseteese bulungi tiimu ye era tetwagala ku nsonga y'ebikajjo ateeketeeke bw'atyo kubanga ffe twagala n'okumwongerezako ababaka abalala 40 abava muki mu Busoga afune enamba ekola ki etegeerekeka awo emundu evuge naye tetugenda kukkiriza ate ensonga agikwate ng'eyo eyo ba agimaze eyo jjajja yagimaze ate ono tugamba nti tebinnaggwa aba ategeeza ki ndowooza politics nga bw'omumanyi buli lunaku obeerako okola ki buli lunaku obeera ojuliza n'oteekawo embeera eraga nti waliwo ekiddako naye nze ng'omulwanyi amanyi ebyobufuzi engeri gye bitambulamu tewali kiddako eyo fayiro jjajja yagiwunzika yagiwunzika teriimu activity neegi endala teriiwo ate kati oyogere ki press conference nno yadde y'amaanyi ey'eggulu ababaka bonna nga mwebali infact bagisesa 6 naye bagitandise 7 kitundu nga kabineti y'opposition ekyatudde okutema entotto kwebyo ebyaliwo kubasalawo ki kukyaliwo kiki kye bazzaako era bamaliza batugambye nti tebinaba kuggwa buli alowooza nti byawedde ali ku bibye anti kabineti ne kululi yatuula ne luli yatuula nga bajja ne tulaba bye basobola okukola so sikyalinda nnyo bye baba bagenda okuzzaako kyova olaba ffe kyetugenda okukola ku bikajjo tetugenda balekerera bokka mu kupulaninga tulina okubeeramu mu lutalo wadde tetubeereyo eri wansi kuba obunafu bwabwe kati tubumanyi naye buyinza obba nga si bunafu bwabwe
naye nga nammwe abalina obbeera eno mwalemererwa okubayambako wate basobola kugugusa anti kakati labayo buvunaanyizibwa bwa tiimu captain okufulumya struggle wabweru wa parliament nejja ku street yalina okukikola mbadde manyi ffe tubuukira bubuukizi otandikirewa olina okubeerako negyoyuwa oyuwa kwani tuyiwa ku parliament ani atukulembedde Joel Ssenyonyi okitegedde kakati gwotandike butandiseeyo bwakwegaana nti ffe tetunabikola ebyo ebyokwokya kolansi jukira bamanyi okwogera mbu si bamenyi b'amateeka kakati oyinza okujja ogenda oyokya kolansi ng'ate gosamba naye akugamba si mumenyi w'amateeka kati osooka kukkaanya naye nti nze lolo yange ebeere ki nze palamenti eze esamba bubi ebbanga lyonna oba nakunyonyolako mukogikwatako engeri y'abasajja abo gye beeyisaamu natula ne Muwanga Kivumi ne Kasibante ne Sewungu ne mbagaba nayo omusajja abawadde miliyoni 29 mugende mwebuuze ku bantu temumudiza sente ezo olwokuba mwagala okukola amawulire agamangu mangu bwemukipinga integrity yammwe nze netaaga miliyoni 5 mparalyzinge Busoga yonna mparalyzinge Ejjinja paka Mayuge paka wuuyo Bugiri omuliro awo wona gwake ku miliyoni meka yawo n'ekipiira kyake nga kyakira kuki tewali gikwatako kwa 29 omu ku bbaata oliko 5 zokka zinali njagala ne mbagamba nti nze ekyo nkisobola ng'owa Eastern kakati strategically tuyite abaana abaavuganya ku bubaka bwa parliament abaali serious okay butumala okubayita abatayitamu abaali aba opposition naye nga baali serious tubayite tutuule nabo buli mwana tumuwe miliyoni bwe ziba 2 okusinzira gyava ne bwe ziba 5 kubanga miliyoni 29 beba abantu mukaaga constituency mukaaga zihandolinga constituency mukaaga miliyoni 29 ku miliyoni ezezo neze nali nsabye 5 nkwasaganye Busoga yonna constituency 28 kakati nekibalemo okukola ekyo bakuddamu ekyo kati bo bayagala kukola mawulire ga ku parliament wali bazeeyo sente era kyekyo kye baakola nga batandika kuyita bamawulire sente zino za kibinyo nzizizaayo Mwayi Museveni gomanyi gye wazijje zizeyo gye wazijje ngabeera mulogologo oyo ebabeera mulogologo oyo jjajja n'abamenyaamenya kyokka nga strategically nali mbagambe nti bwe tukuma omuliro wabweru wa parliament buli constituency erimu owa NRM nga gugwaka tewali ajja kuyisa gyoteeka ne Mwayi Museveni talina busobozi bwehandolinga constituency talina money power kale waba agirina abaserikale bonna kabafulumye barracks bayingire mu bantu okitegedde buli luguudo katugukume gwake nebagala okukola amawulire aga kati kyekimu ekyabaddewo Ssenyonyi yabadde alina okuyita kati wali mu kusooka obanyonyola bali bo bakkiriza ne bagamba ate bakkiriza anti kakati bo bagamba katugere tutulemu tujja kukuddira ekigendererwa kyabwe tebaagala mawulire kubeera wantu walala wonna galina kuba ku parliament nga bebagakola era ensi egambe nti bebali mu kulwanirira omuntu wa wansi era ekyo kibawa enkizo okuddamu okuwangula ebisanja ebiki ebirala naye nga Museveni tavuddeeko yaba asigaddeko kakati ffe ababazi b'ebyobufuzi ne tumanya nti bano omanyi bw'oba okola ekitamala mu tiimu you team player naye ekyo omupiira bw'ogusiba togunyweza oba akakuba taaki emu ne bagukutwalako kitegeeza ofuuse alayi waba enemy ogenda tukubya goolo oba olina okuvaayo abalala ne bakola ki musambi omulala n'awoominga kati gwe nyini wangamba nti tiimu kapiteeni yakoma towandiikidde ye
mpandikidde office ya leader of opposition agitwala kituufu ati kyova olaba nkugambye sigenda muleka ku planinga yekka kubanga nkizudde bwayiye ku planinga yekka ati abantu batula nabo bapulaninga olutalo tebamalaayo tebabimala bakyali ku bino ebifo byabwe byoyogeddeko kati abo omuntu ffe aba wansi opposition tuba tugenda gyesiga tutya abantu ba wansi nno balina obuzibu bumu ekisooka tebamanyi okitegeera kati mu butamanya baba tebamanyi na biki ebyetaaga okolebwa gavumenti yeveeko ani alina okubasomesa kwegamba fe abakulembeze fe tulina okuteekawo embeera emanyisa abantu kati bamaliriza bawagira kye balabako naye nga tekigguka bo nga bakirabanga ekigguka ibo bakirabanga ekigguka kumbe bano bavuga birala bali ku birala tebigguka kubanga eyenwana eggusa struggle ki eyenwana bwetyo teyina struggle gyeggusa ate bw'oyogera nti ono aba afunamu nalabye omukolo gwe bakoleddezaako ewaabwe nera ne musajja wange tomusange nga be bali wali bambadde amaovulo bamwaniriza munyaniriza kikonde kiri kye bamukuba wali kitegeeza bwabanga akomusomesa bagimaze anti kya constituency Museveni anaaba avuddeko that is the question ngomanyi kyo bwaba mubajja kubeera mu bifo anti kakati ffe ba revolutionalist tuba tuquestioninga ate kisinga okunyiiza kwe kusanga oli omuvuzi wa bodaboda gagwa bigira watuvaamu namugaga okoze eki olinda lw'onoowulira bobwire agenda egindi n'okulula kimandigadi ku kolansi kyosobola okukola kyokka nze ate nkuwadde guidance y'olutalo nitoyagala gitwala kati zake wuuyo kiyali ayagala mu palamenti yakyakivinze eri ku ground kati oweeka muli akifunamu ekyo ye akifunamu nga yo ne family ye kyogamba kyagumiza opposition ye buyende akakatalotalo akabadde mu palamenti kagumiza opposition na mutumba ebyo byakijega naawe byakijega era tewaliwo gye bitutwala mu maaso naye abantu sekinoomu basigala bakyali prominent bateekawo embeera eraga nti balwana naye nga tewali lutalo katono wa board wa taxi ye kiki kyalina okukola wa board wa taxi oyo alina kumpuliriza kyeŋŋamba kuba kati nze ali ku kituufu kati ekituufu si buli omuntu akitegeera okitegeera kyova olaba mu kinaana golooza abantu bonna jjajja bamuwagira yatula n'abantu bangi nnyo basimbule nabo okugenda mu nsiko okulumba kabamba abasalawo ku lasiti baali ana mu n'omwana yagenda mu butanwa abalala baagaana okugenda n'ekyo kye yali ayagala ekyokulumba abalala bayiika evivi baatya abalala bamulyamu olukwe abalala baagaana bugaanyi okitegedde kakati fe abamanyi ebyentalo oli bwakusanga nakudispisinga tekikumala mu maanyi osigala olumba so balumbye bali Kisoro akalulu kankya PPP inayo FDC inayo NUP inayo NRM inayo na UPC oba UPC inayo kati gwe message yatwegatte bannaye ono wasinga amaanyi tuteekewo candidate omundoza tebajiwuliranga nako kakati nze akalulu ako kansanyudde nnyo n'engeri gye twakagenzeemu nayo yansanyudde nnyo kagenda kukola as a yardstick to be a turning point in the opposition politics nga bw'obamenya abo tebagenda kuweza bululu 15 ng'obagasi owa NUP FDC UPC PPP obululu bagenda okufuna bwonna tebugenda kuwera 10 ezo ng'obugasi kakati abantu bagenda okukakasiza nti byenjogera mbitegeera nekiki ekibagana owuliriza ensonga eyo anti kakati abantu bonna batuuka ewa jjajja obubonero obulaga omuntu atuuka ewa jjajja ng'alyayo
bwe buno wamanga akasooka nga tayagala twegatte nga bw'oyogera ku kyokwegatta atabuka ng'omanya oyo 311 ekyokubiri nga bwe dakiika akuba banne kemiko gundi yalidde aleeta amawulire agayuzaayuzaamu buli kaseera omanya oyo ali kujajja kwennyini ekyokusatu ng'akomplaininga buli dakiika ng'akomplaininga atya enkomplaininga yonna nga yetalabawo kirungi kikoleddwa myaka ana talina kirungi nekimu kyalaba ova ku bya myaka ana ku ludda oluvuganya okitegedde nga talabawo kintu kyonna ng'omanya n'oyo naye jajja kati ffe ebintu bino tubibaddemu abantu tuba tubamanyi naye pointi esinga obukulu omuntu atayagala kwegatta nga bw'oyogera ku kigambo twegatte akufiirako omanya jajja 311 gweyogera naye kubanga mwemwegatta muba muleeta threat mufuuka threat kubanga mufuuka block mufuuka force kitegeeza n'akasente kabadde afuna eri bayinza obutaddamu kamuwa kati gwe kubamu akafaananyi twawandika mu gwa 7 ne tugamba nti not less than twawandika mu gwa 6 ne tugamba not less than ogw'omusanvu nga 15 mube nga mutuzzeemu guno gwa 11 tebatuddangamu naye singa twali twatuula kubamu akafaananyi tufunye opposition conference twogedde ku kirowoozo kye twaleeta singa tuli luddawa okale tugambye tukikanyizaako Mugisha muntu atandise Kabuleta atandise Dr. Besigye atandise Kigezi Fungara atandise West Nile Bigirwa Moses Busoga Kyagulanyi ali Mubende na Kasongola kube wali NRM Mubende na Kasongola miti ya NRM Semba bule okiwulidde mulaka yo mu NRM ekyalimu Luwengo singa ali eyo kufufuga zeeyo owulidde Amuriat ne Nandala nga nabo batandika dda mu Erigoni wali eri ne Teso ne Bukedi goloza singa tuli luddawa soko kube mwaka faananyi ako nga buli omu ali yatalaga nga kye tuliko nga tewo kyalina mbozi zino gundi yali nge Kampala tusisinkana nga tugamba nti every month tufuna council meeting ey'aba leaders ku top level kuleeta report okuva wawe twakatuuka ntalaga gye mutalaze tulimu mass mobilization candidates identification candidates orientation candidates deployment okay singa twewa report Bunyoro kati Bunyoro tulinayo report ki as of today temuyina naye singa Kabuleta awalirizibwa okukola aleme kuswala mu lukiiko lw'abakulu politics bwatambula naye kati ali Kampala yenywera cyayi okitegedde Mugisha muntu singa awalirizibwa okukola aleme kuswazibwa mu lukiiko lw'abakulu banne naye akiri akuna kati muntu alinze eki which miracle is he expecting in 2026 endowooza tugambe nti waliwo opposition ekwatagana etakwatagana wa muntu ntera omulaba ku mwene UPA eyo ng'agenze nanti aleeta ki nze debate yange eriki oleeta ki tukutegedde yeggwe gye n'omuntu wagaduumirako wagakola era tetukubuusabuusa naye mu kino kye tulimu olutalo olupya lwe tulimu kuba luli olulala lwagguka lwe mwalimu era olwagguka then luno luliwo kati luno lwe tulimu oleeta ki ku mmeeza that is my question kakati okukyaza muntu wali ku NUP Makerere ne batikira abayisi nafuwe oluzungu lungi nnyo tekigatako tewali value addition natuwa n'ebyafaayo kyali kitya gwe kyogamba golowooza singa bo beeyisa ffe bwe tweyisa baali guse kubanga jjajja yawuliziganyanga ne fighting forces endala ezaali against Kayiira n'abalala ezaali against Milton Obote ng'awuliziganya nazo yagenda n'asika Kayiira n'asika tiimu ya Nkwanga n'asika Moses Ali okiwulire ezo zonna zaali fighting forces
na kati ye n'abasinze obukujjukujju n'afuuka liida waabwe naye nga abalese ku board era nga boogedde terms era ye Moses Ali nga yali abaddeko mu gavumenti yayogerera mu ndagaano yagamba I am not an individual, I am a team. So tuba twogera manya nti ffe tuli baawano tulina okucola omukono ne bagicolako endagaano nakati road nakati road naye nga gweyinza obwa third prime minister Moses Ali oyinza obumuwa naye akalagaano ke kakati Kyagulanyi ndagaano ki gyakoze n'abalala bamuwe power balowooza so kigusa yekka omanyi General Museveni abantu bya mobilizing mu Bunyoro bawagire cause ba Professor Rugumayo bani ba elders abali awo Mutoro Bunyoro ne bawagira cause y'omusajja Matayo Kyaligonza n'aba mobilizing cause netambula oyinayo elder gwomanyi awagira cause ya people power kubiri wakati oba byamunda tebijjene waffe bino nga lwaki ate kati these are public affairs kati ate wekwekerera ki kati ate bwokweka obuwagizi bwate tuyinza okugguka tewali kakati kyetulina okukola kiri kimu amalala tusooke tugateeka ebbali ffenna oba nange nina amalala nsaba omuntu waŋŋambeko nti Bigirwa Moses nawe olina amalala tusooke tugeyambuleko ago tugateeka ebbali tugende mu conference twogere zino ensonga si za private company mbusagala kutunula ku Bigirwa Moses I am a Ugandan ate oba oyagala oba tuyagala mu political space mwendi mwendi kakati ogenda kukola otya era naye bw'olemerayo mu busungu obwekitali kitegeevu tojja kugguka era ojja kumaliraawo ng'onyumirwamu opposition leader bw'okendeera ng'omulala imaginga ate kasita bakuba n'ovaawo mulala nga imaginga ate oyinza okukomawo ku kakanja k'otuliisizza so bwetugeraageranya opposition eno n'eya Besigye eno ebadde ezibu nnyo kubazanya ebyobufuzi ku ludda oluwabula gavumenti nga tebali ku sayidi eri eyooli awo ngeri gyakatambula kati emyaka ena kubanga tumubala kuva 2020 kati eneyisa gye yeeyisizaamu mu myaka gyena egisooka Dr. Besigye bwe yeeyisaamu mu myaka gyena egyasooka 2026 2024 yalinamu ekizairo naye n'akuuma ttiimu ye ng'eri wamu ono ekimulemye takisobola Besigye yali South Africa ng'abantu balina wano bamanyi nga Buganda erimu Haji Kigundu mugundiivu ng'erimu Betty Kamya mugundiivu okitegedde ng'erimu ani ng'erimu ono owene ekyaddondo so weeruweero Kalega Njuba mugundiivu ng'erimu abasajja abagundiivu abagumiza ekintu ne sente bateekamu kakati gomanyi bye yalina ebusoga omanyi bye yalina mu Western Uganda omanyi bye yalina mu North Professor Gengala Tigo Kasiano Wadru bonna nga bali ku sayidi bagundiivu bwakomandi nga bawulira kwegamba ngene ebisinga meeting zigwa tategedde naye nga bali ku bazeetereddewo ne bazimala odonga otonga be balimu ng'abavuka abayaayeeyaaye upcoming politician odonga oto okitegedde kati yali alina ttiimu nga ebalansinga eri mu East nga banandala mafwabi gye bali nga bonna bali ku ttiimu ya Dr. Besigye naye nga ye ali South Africa be bagikutte wano baani Proscovia Salamu Musumba kuba yaliko omugundiivu ani omulala
Katuntu Mubusoga kwegamba timu zonna nga zibalansinga yeah naye kakati muganda wange ebiriwo ndowooza abavubuka abato twali tetunabayingira byabufuzi nnyo babirimu ate bani abakola ziraale bani akugaye nti abakadde be bajja ku laale lwaki domination ya futusoja esinze nnyo domination ya ono gesture yagadde kusoosowaza bafutusoja alina gwe yasituleyawo ng'amaze omusomesa wa P3 yakoma mu P3 Faizo yamunyumiza okiwulidde yamukolako reference awo tuggukaawo tekisoboka tekisoboka muganda wange tekisoboka nga gwawerako reference struggle erimu levels omukasusi w'ejjinja mubale nti ye musirikale asooka ku ground tebamulaga bingi mu struggle bamulaga ebintu byalina okulaba ebitonotono kyova olaba mu magye gomayi science ali mu kyebayita officers mess ogimanyi officers mess ogiwulira buwulizi officers mess yenteekateeka ya abakungu mu magye we bakuŋŋaanira ne bazanya akapiira ng'abakulu ne banywa akacyayi ng'abakulu ne banyumya ku mboozi ng'abakulu ne bakola dduliro ng'abakulu kati ranka za wansi tezigendayo kati toyinza kuddira sergeant owa V2 agenda asambe nani ne geno tekisoboka tekisoboka sebo so kati ogamba struggle erimu emitendera kasula giteekawo tesobola kutambula tebakulimba anayo kyekipiira ayina okumanya ebintu okusinza ku ro gyagenda okukola kimumala ayina kukomaawo naye kakati omutute mu ssomero mbw'omusomeseza polisi tekinze mba nimanyi tubangulwa munabyabufuzi tuleta banabyabufuzi ebyo bibyo n'abaana wadde bafutusoja naye nga bategeera ebyobufuzi bitya owa P3 alina kasuka jjinja omulekayo wali oba kwokya kipiira ku kolansi ate n'enjuki ejayo kyamu ekipiira nayo olina ogimugamba kituufu nnyo kati lekisha gyalina okufuna talina kufuna lekisha ya ideology tajja bitegeera omalira ebiseera byabwereere okitegedde alina kubeera mu lekisha ya activism kwokya kipiira wescaping otya nga abasirikale bazze odduka ddi oguma ddi olwana ddi okitegedde otegera otya nti ono ali kusaidia niwe bajja n'akabiriti yes naye nga so mu dakiika emu n'ekitundu omubeera mutya nga mukumya ekipiira nga kikuttawo wonaona nga wanyooka so ebyo olina okusomesa futusoja alina kuba omwezo lesson siza ideology nti budget generation nti bakola batya budget byolimu oba tobitegeera naawe oba tobitegeera nange kati olinaku nzibudde amaso kubanga Faizo yanyumiza oyo wa P3 nange nengamba namulaba ngaomukulu amukolako reference kale nange olinaku nzibudde amaaso nti buli omu alina okuba nga alina level kwali butereevu section ziba za njawulo kyova olaba abamawulire baba amawulire munyumya ku challenges zammwe bye mwetaaga gadgets ze mwetaaga kale tetuyinza kunyumiza ate finance mobilization gwesaka mawulire go komaawo bakiyita need to know political science yes need to know kyewetaaga okumanya kyolina okumanya kyokka tosuka waawo so bw'osukawo problem ebeera ki lulutalo okufa nti wefuula professor wama balobenda bana n'essimu najja nga waliwo agamba nti aze ku analizinga byabufuzi futusoja aze kola analysis kukyadde mu parliament yes natandika okugamba lwaki temwaba kubira emiggo kakati oyo owulidde reasoning ye takimanyi nti wali emiggo tegisobola kutuukawo takimanyi yalowooza nti Ssenyonyi alina n'obusobozi obuyingizaawo emiggo nga tayaziddu tamanyi nti Ssenyonyi naye bamukuba saaki wansi takimanyi ate nga bamukuba saaki takimanyi nti niwaba ayingira
wano mu kuteesa era ina basoka mu checkinga tachimanyi takizi onakwata simu ngali woli muki mutese seterezo kakati oyo gogenza okusomesa ideology y'ekibiina asome capitalism asome socialism asome ideology y'owoyimiridde ebyafaayo bya Uganda ebyafaayo by'obufuzi mu Uganda obo sirago bojimalira budde bwa bwerere ate kati kiyembe yimaze kubanga nze ng'omu ati nze nkubuulira tukola kasema ate ekintu bukiyemu amaze kubanga omusajja we yannyonnyodde namukyaza abamu kubasomera omu kubasinga nanyinyonnyola history wa Uganda bibasomye byonna nangamba nti nampa nekyokulabirako wa Piezo ninga bana abasajja no bali kumugamba olaba basomesa ono wa pifiri ebyobufuzi abitegeere kati ongamba nti buli omwana ina kyalina okumanya need to know ina okubeerawo ekyo bwe kitaba bwe kityo obutawo terusobola kutambula tetuna gye tulaga kati nalaba omukulu ng'akola reference yayita Lubongoya nalaga nti ye student yali lecturer owakabi ennyo bamugamba mbu ali Cavendish yakava Harvard naye nga gwatugamba mbu lecturer wakabi nnyo lawyer mu meeting gye bamperamu suspension Lubongoya yawandiikira Kyagulanyi note nga Kyagulanyi akyagenda maaso n'okusabumitinga n'agamba ebintu nga bwe mbiraba mu meeting muno bigirwa tomuwa mukisa kweyogerako ne bano bonna tobawa mukisa tewali agenda kwogera mu meeting mu lawyer we Harvard principle ya natural justice tajimanyi buli omu alina okuwaayo saidi ye lawyer we Harvard Lubongoya tamanyi the principle of natural justice eri paramount tajimanyi nze yagunsalira nga seewozezaako bakusomera emisango gyo omukulu yajja n'ayogera aba akyayogera oli namuwandiikira note oli namuwaka note mairo wonga tamuva ku lusegera abaira amuwandiikira namugamba tomuwa mukisa kwewozaako kikyoba wali bafuukidde zike mu kibiina naye ekira tekijjawo ddembe lya kwewozaako tekijjaako ddembe olaba omuntu assa omuntu yeewozaako kakati tewa Harvard nzera credentials ze nazikubamu ebituli credentials ze nazikubamu ebituli gomanyi kitegeeza omuntu abadde mu Harvard School of Law nojja wano n'otuula mu tribunal oba n'otuula mu ene judicial proceedings zonna n'okola judgment ng'oli teyeewozezaako nonga nti oli lawyer nonga nti oli lecturer conflict of interest ate tekimenyawo kirya nti webeera conflict of interest guveemu gutekemu omulala omulala atuulewo onoka atuulewo agusale excuse yourself awo gonna mateeka bwe gagamba nze sinasoma mateeka naye nze ekyo Lubongoya kyeyankola kyokka namujungulula era alimala kunyinyonnyola ekyomukisa omulungi musajja ategeera muyaye nnyonnyonnyonnyonnyo mutendeke ekimala alimala kunnyonnyola kigendererwa ki ekyali mu ekyo ate yennyini ayinza okujja nakunyonnyola nagamba nze musajja namugamba aneda ssebo kati bombi bannamateeka omukulu naye yagraduatinga kyova olaba ne diguri era nayo nagibuusabuusa kuba anti nze ku level bwe yansalira omusango nga siwozezza yali ali mu final touches nga maliriza ali mu 4-2 diguri ye y'amateeka Cavendish kati omuntu ali mu 4-2 ye semester esembayo mu mateeka okay osobola okusalira omuntu omusango nga tawozezza oba wagasomye bwobanga olina conflict of interest guveemu nti osogenda okavalinga kooti naye nga tatawe yaliyo nti bannaye oyo muzadde wange sindika eyaliwa omulala sijja kuleeta story guveemu okusinga bw'oyonoona professional so kati ondaga nti okusomesa bannabyabufuzi bano ng'abafulumye n'abaliwo abeeyita abayivu si bayivu
basajja ba mateeka basoma mateeka anti nkugambye omusajja yafuna degree ku Cavendish yansalira omusango nga seewozezzaako ng'ali mu semester yesembayo kitegeeza amateeka agamazeeyo kosi agimaze naye tamanyi principle of natural justice. You can't really convict someone nga tawadde side ye. Tosobola kunga nti Rubongo ya lawyer yagasoma n'agamalayo nga nze yansalira omusango nga seewozezzaako kyogamba muleki kya zonna ziyalimu emyaka gyonna tiyatendingako tiyasanga principle of natural justice as one of the prominent principles in the legal practice. Nawe atagasomanga ogimanyi? Nange ngimanyi nti niwaba mwana nga ayiye omunywe waka ngafu ab'omukyalo omuzadde takwata bukwasi kati muggo n'akuba sooka mubuuza kibadde ki olyoka osamba omunyu gukole ki guyiike. Omwana namugamba baneetegudde oba babadde bangoba oba biki walina okubeerawo ku defense nga tunakola decision naye nabajungulula mu byamateeka nabajungulula abafulumye nga balekitala beebo nze nkugambye kubanga osobola okukola kyenkugambye notakola kyenkola. Nze nkugambye ekintu kiri kimu mu struggle mulimu levels. Compartmentalization of information. Compartment. Oba kabada ogimanyi yawa. Kabada bagipangamu ebintu. Masowaani wano, ebikopo wano, amagiraasi wano. Kikyo kye bayita compartmentalization. Okitegedde? Kakati gwe tosobola kuddira muntu wa P3 n'omutwala asoma ideology. Talina byagenda kusoma. Owa P3 alina kwokya kipiira. Muwe kosi za activism. Awo oba oli mu lutalo olutuufu. Kubanga somesa wali nti ekipiira abantu abalina okufuna courses za ideology bali ku level nga yamala senior 6 n'okweyongerayo. Oyo osobola omutwala muleki ezo kubanga ziri high profile agenda kukwata omuzindalo ku international level afumuule kati owa P3 agenda kwogererawo. Lwaki ate bali gwe basinga okuwako reference? Anti kakati oli kyavuga kikomaawo yasika eriyo y'abano balowooza nti tebasoma bamuwagirire mu ekyo naye nga tekigguka daawe. Ate naye abasajja kubanga alina omusajja nanyinyonnyola bye basomye nange nindebera ddala kuba certificate yagindeetera nange wana wa P3 bino yabisomye nemugaba bino bye yasomye nti bye yasomye katongamba nti wa P3 olina muwa kirala n'omuwa kirala. Nze nga nze naye ndowooza bo batuufu naye nze nga byonna babisoma. Kati wa P3 amanyi ki ku parliament? Amanyi biru kitegeeza ki? Amanyi akiti? Omuntu amanyi sala chapati biri n'ebijanjaalo nziruke mangu obudde bundese ng'omuzzamu ebyo rules of procedure obadde ki? Second reading close to close. Nti kati tugenda mu tteeka ly'emmwanyi naye kati tugenze close to close. That is a waste of time. Oba tomudeployinze bulungi oyo omwana kyova olaba poliisi naye ekola ki? Ekola recruitment n'amagye negamba njagala bakadeti genda maaso njagala bani bakadeti kasi owulira amagye nga gagamba nti twagala bakadeti guno omwaka owa P3 tolinnya yeeyo eba diguli kudda waggulu okitegedde bye basoma birala kakati era neekola ne recruitment endala nti twagala ki? Twagala regular force minimum qualification senior 4 era nabo training gye bagenda mu ki? Ndala. Kakati godido wa degree n'omutuuza mu klasi yemu n'owa P3 bwe buugi bwennyini mu bbaala. So owa P3 n'omwerako ekyokulabirako kyamaanyi oba tekiriyo naawe era bagira beeringalingamu eyo naye muzino ensonga z'eggwanga ffe tuba tetubalaba. Okitegedde? Buli omu yadde yatenderezza essomero eryasoose ery'obufuzi ery'abaana ku ludda olwabula gavumenti kubanga kyankwanzi kati linga yafuka NRM
era bafulumizza banki esoose nti abaana bayize ebyobufuzi era nga buli mwagamba nti problem eriwo mu byobufuzi bano bannabyabufuzi bakiro kitwala omunaku bava eno alina ssente ze n'agenda ayagala kaadi n'agifuna n'afuka omubaka wa palamenti n'agenda mu palamenti n'atawanya kakati kyogenda okukola kiri kimu eno show egenda kuyamba nnyo Nuupu era bw'omala ogi editinga abakulu bonna basindike kuba olina enamba zaabwe kibayambeko mu nteekateeka eziddako basunsulemu eno katigore esoma bino eno katigore esoma bino eno katigore kyova olaba nkugambye nti mu barracks mubeeramu officers mess abakungu gye bakola ki bafande kutandikira ku ranka ya meja kudda waggulu mu officers mess ogenda n'okola ki n'onywa kyayi kati ate second lieutenant bamusanga ne bamusangayo mabuusu kubanga bye bagenda onnyumya talina kubiwulira mbozi nene nnyo mbozi yabyakwerinda bya ggwanga byonna lieutenant kana abaabimanyi naye kati ate owavye ebbiri abatabimanyi yamanyi order ya paratuni commander okitegedde waliwo abanajja okwekalakaasa bayolebe ku gate kakati abo bwe batutemu ebyokusoma aba P3 balina kwokya bipiira kosi balina okufuna za kwokya biki bipiira so inamusomesezaawo nti ekipiira kasi omutwala mu byokusoma olwositwago gimugyemu otandise omulaga good life abali mu good life tebabeera mu struggle ababeera mu good life waliwo nti level nkugambye level waliwo levels mulimu omuntu asobola okumanaginga kati zibu nabeeranga mu Nuupu abantu b'ebusoga n'abagamba waliwo omuntu gwensanga na RDC nga bali mu kwogera nga member waffe nesimu questioninga kuba nkimanya asobola okwandolinga RDC nesimuza mu debate ezo nti abadde akyuse okiwulidde waliwo omuntu gwensanga ng'ali ne minisita era naye nesiberako kyenjogera nga nkimanyi oyo minisita gwabadde naye talina busobozi bumukola ki bukyusa ono kati ate waliwo omuntu gwosanga ne diso just diso oba giso notegererawo nti oyo yabaliddemu olwo olw'obusobozi bwe olw'obusobozi bwe obwa wansi obutono okitegedde ekyo kati nze oyinza okunsanga ntudde ne minisita wa Museveni yenna nonziza mu ebyo mbunkyuse walidde embunalidde eyo levo nagivaako okitegedde kiti eyo nakasa nangamba problem yaba kiro kitwala omunaku mu byobufuzi balina okuvaamu wano bw'ojja mu byobufuzi obisoma n'obitegeera nemugamba konza ate ono wa P3 naye ayagala kusimbawo nti naye abeere ku level yemu noona ayagala okujja mu palamenti kitegeeza tudibatinge nga tuli ku level yetya yemu mbasabira ye gye nobijirwa ngamba buli omu ku level ye naye nange ndaba buli omu ku level ye mbasabira abo ndaba buli omu ku level ye omanyi lwaki bagatulula ebintu ebyo owa P3 ajja claiming owa minisita wa finance akugambe twakuba emundu naye amanya ategera amanyi ga ministry ajja kugamba twali ffenna mu school of leadership political leadership twali ffenna tolina kyongamba naye nga wapi P3 kakati obutamanya kibi nnyo kibi nnyo omaliriza oyonoonye buli kintu kyonna obutamanya kibi nnyo so nze nga bwe ndaba nyinza okubeera omukyamu naye nze nga bwe ndaba I am entitled to my opinion yes tukome wano yes wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomye wano olunaku olwaleero ku naye nga tusiibula obudakiika obusembayo Sauda Madada tonamutegeera ono omukazi omunene nnyo oyo yeefuula jeno Sauda Madada abadde akola ne Kayura ebbanga lyonna nawulidde Bebekulu abyogerako Bebekulu yaleese bwino Sauda Madada omulimu gwe mu Nuupu gubadde gwa kuzimbulula buli ekizimbiddwa yakola n'ebusoga pozi yomu kwadde bakupinge era yakola ekisoboka kyonna okulabika nga Nuupu etabanguka ebusoga
awo ye abasasulwa akasente naye nga ate ku kitebe muganzi nnyo kikyate kakati awo obuuliza odi ezo Bebekulu ng'ayogera kubanga Bebekulu abadde tayogeranga ku bintu byaffe bino abadde jasi yeepinga ne munne nga tagenda mu details ezo okiwulidde Sauda Madada watuuka wonna n'ayagana n'asangawo establishment nga y'amaanyi omulimu gwe kuba kuzimbulula yadisorganizinga Jinja City yadisorganizinga Mayuge yadisorganizinga Kamuli yadisorganizinga Iganga okiwulidde naye nga ali highly paid avuga Haliya Kawundu enyumba gy'asulamu tambuza kamera yo mu mpolampola otuuke Sauda wasula asula mu nyumba ya milioni 3 mwaga akola mulimu ki talina mulimu gwankalakalira abeerawo just freelancer wa Nuupu asula mu nyumba ya milioni 3 mwaga mu 5 omulimu gwe kuzimbulula ebizimbiddwa kati ate abakulu ku kitebe bakonda mu sitambu Sauda kyogedde ekyo sokati Bebekulu amalobozi ga Bebekulu nagawulidde okitegedde gagatambula kakati olutalo luli luddawa era nga tulinda eyo tiimu tetugusa tuyinza okulinda abo batugguse omuntu atasobola kudetectinga this is a bad element mu struggle yange ono kamujemu ate ono bad element ate yajjamu good elements ate kakati bad element akuba good element na nga yanane se yamanyi yasigalewo nabi widenga babyogerako omanyi Sauda tama ako mukwano gwo yali mukwano gwange naye mu byobufuzi temuli mukwano nze wali ompuliddeko nga mwogerako ate mwogerangako naye omanyi ebikoloboze byanteekako nawe yakuyisa bubi nnyo nkugambye yayonoona Kamuli ewuwo ewange nayonoona Jinja City nayonoona Mayuge Jinja City eyakasolo eyakasolo ne Manjeeri nayonoona Mayuge nayonoona Iganga nayonoona Bugiri omuntu omu ebintu binamala emyaka n'emyaka nga nzimba nga bwakomawo ku kitebe bamukonera mu sitampu bamwongera full tank n'ebifaanyi by'omukulu ne kalenda nayingira nagenda ewalala nawo nayonoona kakati ngombuulira gasiyo oyo tuli mu struggle ayogerako ku bungi kakati byonna byonna abadde ng'abikola kati wuuyo Bebekulu tamutadde ku minzaani tamuyimiriza ku ttaala byamusinkananga nomulikodinga mulikodinga omaye kye bayita okuyimirira ku ttaala anti tebakusibangako okuyimirira ku ttaala mukomera oba wakatuuka olina okubuulira woodi ekikuleese osooka nakubuuza obuuza oti era obuuza bino ekyo kikukubya embuuza y'omuwoodi babuuza nti habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi babuuza batya habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi omaije kitegeeza musibye mutya aba memba ba wodi eno abamu n'abakulu abagikulira abo bakulu nnyo tabateeka bato kimanyi basoka ne bakuteeka ku ntandalo ne bataka waliwo arapicho akusoose eri nga tokimanyi nakubuulira mu wodi babuuza batya genda maaso n'okitegeera habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi kati wodi nekuddamu nti sawa kati awo bero otuuse kakati awo maze okubuuza kati soko tandika obitebya kati okubitebya kwa kuteeka ku ttaala oyimiridde ku ttaala obabuulira lwaki bansibye obabuulira ensonga ezagwawo nga bwe ziri kati Bebekulu amuyimiriza ku ttaala so kati alina kubuulira ffe atubuulire conversation yabwe ne Bebekulu yali kuki kituufu yali akolera era kigendererwa ki ekyakimutwala ewajjajja gwe yali anoonya yali agala twalayo ki naye abantu beyo nga bagadde nnyo ogende ewajjajja nono owomambuka naye yagamba ate nga yajja agamba Bebekulu nti information gye nina mpitirivu nnyo Bebekulu yamaliriza akugambye nti Sauda Madada yasibya Sewanyana ne Segirinya struggle ate bawe bulijjo tubuuzanga
bannaye bani abaali mabega w'ebintu bino jjajja ng'alaga ng'alina obujulizi jjajja ng'alemedde kuba jjajja yalemera abavubuka abo yabi abalemera amateeka ne googerwa ne baddamu ne babayolera ku kooti kwe amateeka gaayogerwa ne gaggwayo ne bisigala nga bya bufuzi na common sense nga byebikola kumba abawaako obujulizi ewa jjajja ye Sauda Madada kakati olutalo weruli tebadde banvuma babadde banvumira ki omuntu atwala obujulizi obulumika ababaka ba NUP okiwulidde emakindi kati ate wa NUP kakati olutalo luli ludda waawo tugenda kumaliriza no nga ndi champion nze nkubuulidde alina okwogera okujja kagende mwekizairo naye neri bajja muyimiriza ku ttaala kuba kati netiwaka tuziina mu ango zonna ez'ensi yodda asooka ajja ayimirire ku ttaala nnyonnyole okitegedde era Kyagulanyi alina okutulaga kuba nze yankolako injustice sibeerangako na katambi kaŋŋamba nti ngenda wa jjajja sibeerangako na katambi kagamba nali njagala ssente sibeerangako na katambi kati oboola ka compromising struggle kakati bibi ono obutambi obwazze bakugenda wa jjajja woba wagusalira bigirwa Moses lwaki tokikolako ku ono ayo erida ati wetugenda okulabira ayo erida tumaliriza ne bwetukomaawo wona abadde osinzira okubeera nga otulaba byonna byokola ku YouTube osubscribinga ku TikTok otufollowinga tukomye wano leero nejjeno bigirwa Moses tujja kukomawo ku lunaku olwokutaano kituufu twongere okwogera ebigambo akuume atakuumira mpeera erimu levels omukasusi w'ejjinja mubale nti ye musirikale asooka ku ground tebamulaga bingi musitrago bamulaga ebintu byalina okulaba ebitonotono kyova olaba mu magye gomanyi sayansi ali mu kyebayita officers mess ogimanyi officers mess ogiwulira buwulizi officers mess yenteekateeka ya abakungu mu magye we bakuŋŋaanira ne bazanya akapiira ng'abakulu ne banywa akacyayi ng'abakulu ne banyumya ku mboozi ng'abakulu ne bakola dduliro ng'abakulu kati ranka za wansi tezigendayo kati toyinza kuddira sergeant owa V2 agenda asambe nani ne geno tekisoboka sebo so kati ogamba struggle erimu emitendera kasula giteekamu tesobola kutambula tebakulimba anayo kyekipiira alina okumanya ebintu okusinza ku lolo gyagenda okukola kimumala naye kakati omutute mu ssomero mweomusomeseza polisi nze mba nimanyi tubangulwa munabyabufuzi tuleta banabyabufuzi ebyo bibyo n'abaana wadde bafuuti soja naye nga bategeera ebyobufuzi bitya owa P3 alina kasuka jjinja omulekayo wali oba kwokya kipiira ku kolansi ate n'enjuca ejayo kyamu ekipiira nayo olina ogimugamba kituufu nnyo kati lekisha gyalina okufuna talina kufuna lekisha ya ideology tajja bitegeera omalira ebiseera byabwereere okitegedde alina kubeera mu lekisha ya activism kwokya kipiira wescaping otya nga abasirikale bazze odduka ddi oguma ddi olwana ddi okitegedde otegera otya nti ono ali kusaidia niwe abajja n'akabiriti kipiira kubanza okujja n'akabiriti ate naye nga so mu dakiika emu n'ekitundu omubeera mutya nga mukumya ekipiira nga kikuttawo wonawona nga wanyooka so ebyo byonna osomesa futu soja alina kuba omwezo lesson siza ideology nti budget generation nti bakola batya budget byolimu oba tobitegeera naawe oba tobitegeera nange kati olina kunzibudde amaso kubanga Faizo yanyumiza oyo wa P3 nange nenga
ngamba namulaba ng'omukulu amukolako reference kale nange olina kunzibudde amaaso nti buli omu alina okuba nga alina level kwali mutereevu section ziba za njawulo kyova olaba ab'amawulire baba amawulire munyumya ku challenges zammwe bye mwetaaga gadgets ze mwetaaga kale tetuyinza kunyumiza ate finance mobilization gwe saka mawulire go komaawo bakiyita need to know political science yes need to know kyewetaaga okumanya kyolina okumanya kyokka tosuka waawo so bw'osukawo problem ebeera ki lwe lutalo okufa nti wefuula professor wama bano benda bana n'essimu najja nga waliwo agamba nti azze ku analizinga byabufuzi kutusoja azze kola analysis kukyadde mu parliament yes natandika okugamba lwaki temwaba kubya emiggo kakati ewuyo owulidde reasoning ye ye takimanyi nti wali emiggo tegisobola kutuukawo takimanyi yalowooza nti Ssenyonyi alina n'obusobozi obuyingizaawo emiggo nga tayaziddu tamanyi nti Ssenyonyi naye bamukuba saaki wansi takimanyi ate nga bamukuba saaki takimanyi nti niwaba ayingira wano mu kuteesa era ayina basooka mucekinga takimanyi nti takkiriza onakwata simu ng'ali wali muki museterezo kakati oyo gwogenza okusomesa ideology y'ekibiina asome capitalism asome socialism asome ideology y'owoyi